mukaaga. Program Kingdom Torch olunaku olwaleero wasuza otya yonna gy'osinzira okubanga otulaba ku KTV. Nze munnasingo Mary Namirimo. Sanyukirako mwenna abafunye ebirungi ebitali bimu n'ababyesunga mu kiseera kino. Tumanyi weekend zibeera za mikolo ebiseera ebisinga, ng'ogenda kwanjula, ng'ogenda kwanjulwa, ogenda kuba munne embaga obanga gwe bagenda ogikuba, n'ebirungi ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Tukusanyukirako nnyo ne tukugamba nti tukwebalizaako Mukama Katonda akusobozesezza okubaako by'ofuna by'oyaayaanira mu bulamu bwo. Ate naawe ayita mu kusoomoozebwa okutali kumu, ayafiiriddwa, omulwadde, ayina abalwadde, naawe tukusaasirako ne tukugamba nti weekwase Mukama Katonda. Mu kiseera kino eggwanga lirimu okusoomoozebwa kungi. Waliwo abasuubuzi bambi ababadde nga bakolera ku makubo, ababadde balina bukiyosiki okuliraana amakubo. Byonna bwe biba nga byasaanyiziddwawo, gwe nga tonnaba kufuna wooteeka otandika kutetenkanyiza kinaagulira Magaladdiba, tukusabira ne tukusaasira ne tukugamba nti okusoomoozebwa kw'oyitamu leka kwekubagiza, kufunemu bufunyi kyakuyiga, sala magezi kulaba mbeera bw'ogikyusa ng'oyigiramu ebyo kati by'oyitamu essaawa eno. Abannaffe aba National Unity Platform bakyagenda mu maaso n'okukungubagira abadde mukyala wo mumyuka wo omugezi w'ekibiina kyabwe omwami Waiswa Mufumbiro yabavaako gye buvuddeko, era nga okukungubaga kukyagenda mu maaso, naye baagezezzaako okusaba gavumenti okuyita mu makooti nga baagala waakiri bamuteemuuko agende asobole okuziika mukyala we n'oluvannyuma addizibweyo mu kkomera ekitaasobose. Tubasaasirako nnyo ab'eŋŋanda, abafamire n'ab'emikwano, National Unity Platform n'eggwanga okutwaliza awamu n'abalala abayita mu kusoomoozebwa okutali kumu. Amawulire ag'essanyu, enteekateeka z'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II ag'71 ziri mu jjiya, era essaawa yonna ebijaguzo bigenda mu maaso. Twagala okubiriza Obuganda mwenna, enteekateeka zino bw'oba ng'olina ky'osobola zeetabeemu. Oyinza obutagula mujoozi oba kukola ki, naye n'ogamba nti ku lw'amazaalibwa ga Kabaka kangende nnambula abalwadde, n'okikola ku lw'ekyo, era naawe ojja kuba okoze bulungi. Oba osobola okusalawo n'ogamba nti nze kantandika okutambuza obubaka obutegeeza abavubuka, abafumbo n'abantu abalala ku nsonga y'okwetangira akawuka akaleeta mukenenya. Nakyo kikulu nnyo, obeera n'ettafaali ly'osobola okuteekako, wonna wooli mu busobozi bwo osobola okuba nga okikola. Nze munnasingo Mary Namirimo. Program Kingdom Torch olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira nsonga za byattaka. Wiikendi ewedde twali wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga y'emu ey'ettaka, enkaayana n'endooliito ku ttaka nga byeyongedde mu Uganda bw'ogeraageranya omwaka 2024 n'omwaka 2025 okusinziira ku alipoota ku buzzi bw'emisango eyafulumiziddwa poliisi gye buvuddeko. Eraga nti emisango gino egy'eby'ettaka gyeyongedde nnyo okuva ku 397 mu 2024 paka ku 663 2025. Eyo ennamba nnene nnyo, kiba kiraga nga egyekubisizzaamu gidabolinze okuva ku egyo. Bwe tubanga eggwanga tulwanyisa ekibbattaka ate ne tulaba nga kyeyongera bweyongezi, waba walina okubaawo akabuuza. Ebibuuzo bingi nnyo ebyetaaga okwanukulwa. Tulina kukola tutya? Obuzibu buli luddawa? Wiiki ewedde twalina wano abagenyi naye nga twali tusuubira abakulu okuva minisitule y'ebyettaka ne tutasobola kubafuna olw'ebiteebereka. Mukimanyi bulungi minisita w'ebyettaka omukyala Judith Nabakooba yali afunye akabenje nga tali mu mbeera bulungi esobola kujja ku adressinga nsonga zino ku mpewo, naye tutatambuza bulungi mirimu. Naye olwaleero tusuubira abakulu essaawa yonna bagenda kuba batutuukako baanukule ebimu ku bibuuzo byammwe bye mwabuuza, bye mwali mwebuuza ku olwo ne bye mukyebuuza essaawa eno. Mmanyi nga ekibbattaka kinyigirizza bangi ku mmwe abali eyo. Mmanyi ng'oluusi oyinza okuba toyina w'oyisa ddoboozi lyo, kyova olaba tukuterawo programs bwe ziti osobole okuba ng'otuusa obulumi bwo eri abo bennyini be kikwatako babe nga bakukolako bulungi nnyo. Nabasuubiza nti ku mulundi guno era tugenda kudda ku nsonga y'emu okutuuka nga tulinako we tugituuse, era tugenda kuba tugikwatirako ddala olunaku olwaleero. Abalina ebibuuzo byammwe mu bitegeke, abalina ebibaluma mu bitegeke. Bwe tunaamalira puroguramu eno awo ku ssaawa bwe zinaabeerera 5:40 tujja kutandika okujja gye muli. Mutuwe ebibuuzo byammwe, mutuwe endowooza zammwe, mmwe mubiraba mutya ebintu by'ettaka. Okusinziira ku kunoonyereza districts nga Kampala, Kyankwanzi, Mukono ne Kassanda, kwegamba Kampala Metropolitan ne districts endala ezeetoolodde ndowooza ye region eya Buganda
ze zisinga okubeera most affected bw'ogeraageranya n'ebitundu by'eggwanga ebirala gye bwe byatandikira wano naye kati we twogerera ensonga yasaasaanira dda eggwanga buli mawulire olabamu gundi bamusenze bano bayayaana omugaga ayagalawo abagambye mwegule n'ebirala ebiringa ebyo tugenda kuba byonna tubitunuulira olwaleero era tugenda kwegattibwako abakulu okuva mu minisitule ey'ebyettaka bagenda kuba baanukula buli kibuuzo kyammwe kye munaaba mulina oba olina obuzibu wano nawali weeteeketeeke ku ssaawa y'amasimu wali ku ssaawa 5 n'eddakiika 40 ogenda kuba okuba essimu yo ate bagenda kuteerako n'essimu eya WhatsApp kwogenda okuyisa eddoboozi osobole okuba ng'otuusa okwemulugunyaako olumu oluusi okuba amasimu kukalubamu n'otasobola kuyitamu naye eddoboozi eryo lijja kuba lizannyibwa omukulu ategeera ensonga yo oba owandiise naye kusinga kozesa ddoboozi bagenda kuba bakuteerako ennamba ya WhatsApp tusobole okuba nga tutambulira wamu. Mu studios ndi n'omukulu Saanya yesimbawo ko ku bwa kansala Luda Wasebo. Musajja agoberedde nnyo ensonga Munnayuganda ate munnabyabufuzi alondoola ensonga obulungi y'omu ne kuba alina ettaka naye agenda kuba atwegattako mu kubaganya kuno ebirowoozo kasooka akulamuseeko ate tutandikirawo nga bwe tulinda abakulu bali be nkugambyeko aba minisitule y'ebyettaka tutandikirawo Ssebo wasuze otya? Bulungi balamuseeko abalungi abatulaba ku KTV njagala kubeebaza okwekuumira ku lutimbe gaggadde olwa Kingdom TV mu program eno Kingdom Torch. Njagala kwebaza Katonda nti atukoze bulungi twatandika wiiki era tutuuse ku nkomerero yaayo leero lwa 6. Njagala kusanyuka n'abo abali mu kusanyuka ng'Obwakabaka bwa Buganda enkya tugenda torontoka emisinde era nange ndi omu ku abakajoosi n'akatunuddeko najjo neŋŋamba oba bukyaddi Sande neŋŋamba singa bateekawo ku Lwomukaaga lwe tudduka naye era bujja kukyenkya tukeere tudduke ate Kabaka yatukola bulungi omulamwa n'agulonda bulungi ogwa Siriimu Mukenenya Siriimu tasosola kubanga mulimu abazaalibwa naye ate mulimu abamufuna buki obufunyi mulimu amufuna ate mulimu amufunisa ekitegeeza nti ffenna kintu kitukwatira wamu gwe amufuna n'oli azaalibwa naye n'oyo amufunisa kubanga Siriimu waliwo akuwa buwi akawuka n'akumetta kati ekitegeeza nti emisinde gino ate si kudduka budusi nti leero ndawulira program Katikkiro bwe yali ajoogera mulimu n'ebyoto olwaleero ndowooza tugenda kubeera ku byoto na wano mu Kyadondo tulina ekyoto kyaffe nti gwe kola ekyoto mu nnyumba yo obuulira abaana babuulirire Siriimu agifuna atya kubanga abantu abasinga obungi twogera Siriimu naye Siriimu ffe we twasomeranga nga boogera nti Siriimu ozaalibwa naye ng'oluusi bayita eri ku mabbali bayita panyapanya tebakubuulira Siriimu omufuna otya naye gwe andaba ku KTV twala obudde weekolera ekyoto mu nnyumba yo nga tuli mu kucelebratinga emyaka 71 egy'ekitiibwa nti Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II ali ku Namulondo y'abajjajjaabe obuulira abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi tebikyalimu kubanga gw'ojja kutya okwogera naye TikTok ejamugamba YouTube ejamugamba X ejamugamba kati tova olaba njagala kubeebaza twenyigiremu ne kumande tubeere namuŋŋoona wali emikolo gigwe bulungi njagala kusaasira bannaffe nga Comrade munaffe Alex Waiswa nti wadde ali mukomera naye kyannaku nti omukyala yagenze kubanga naye Munnayuganda munaffe eyandyagadde okwetaba mu kuziika mukyala we ne family naye gavumenti yaffe tekyaswala eswaza buswaza nti wakati mu mbeera eno tebasobodde kumuwa mukisa kale nze mu birowoozo byange engeri gye yakiteeka mu buwandiike n'abadde nsuubira omulamuzi wakiri akwate drone ey'abajaasi bamuwerekera olwaleero luno wakiri agenda amuteekeko ekimuli amugambe wuumula mirembe naye olaba gavumenti teyaswadde kugamba nti omuntu ono omukyala yalajjanya mu kooti n'agamba naye omwami wange yabadde anjanjaba ate kansa kirwadde kibi ne batamuwuliriza ne batamuwa budde n'okuziika omukyala baganye naye banaffe nange ngenda tugenda ziika luukeera oluva wano bwenti njolekera ngenda ayita wano egayaza ngenda kwegatta ku banaffe abasimbudde dda tubasaasidde nnyo banaffe abafiiriddwa naye twagala n'okwebaza Katonda olwabo abafunye ebirungi kale
tubasanyukirako nnyo abafunye ebirungi ne tusaasira abalina okusoomozebwa okutali kumu. Twegattiddwako omukulu Mr. Obo okuva mu minisitule y'ebyettaka kakulamuseeko katono tugendeko mu kuwummulamu tokomawo tovaawo. Ssebo sooka obalamuseeko. Nsanyuse nnyo bannange aba KTV okubeera wano. Mukama yeebazibwe. Mwebale kutuyita nga gavumenti minisitule y'ebyettaka okujja wano okwogerako eri gye muli n'okuddamu ebibuuzo byammwe byonna bye mulina. Munsonyiwe akadde kankutte naye era mbadde ku mirimu gya gavumenti eri ebyokutambula ku social media nga si birungi nga tulina okulaba nga tubitereeza. Njja kubyogerako na wano nabo kubanga era mmanyi kiba affectinga. Mwebali. Sooka obagambe erinnya n'obuvunaanyizibwa. Amannya gange Dennis Obo nga nze spokesperson omwogezi w'ekitongole ekyo ekya gavumenti Ministry of Lands, Housing and Urban Development. Okay. Tusanyusa okukulaba ssebo. Amiina. Kale yoyo byebyo nga bwe tubyogedde tuwummula mu kitundu kyakubiri essaawa yaffe esooka program King Coach awe tugendedde mu kuwummulamu ng'omwogezi wa minisitule y'ebyettaka omukulu Dennis Obo amaze okweyanjulira era tugenda kusimbulira awo wennyini tetwagala kuyisa kadde kuba ebyokumubuuza tulina bingi. Mwami Obo tugenze mu kuwummulamu nga abantu bano maze okubabuulira okusinziira kwa alipoota ya poliisi ku buzzi bw'emisango eyafulumiziddwa ey'omwaka 2025 yonna yayolese ng'obuzzi bw'emisango bukendedde naye ate neeraga nti emisango gy'ebyettaka gyeyongedde okuva ku 3 okutuuka mu 6 nga twagala okwebuuza obuzibu buli luddawa okusinga obuzibu bw'endoliito z'ettaka e Uganda buva ku ki? Neeyanziza nnyo. Kyoyogedde ekyo kituufu nti obuzibu ku ttaka mu Uganda bweyongedde. Ekyo tosobola kiwakanya. Constitution ewa bannayuganda obwannannyini ku ttaka lye baliko. Constitution yennyini neegamba nti naye mulina emitendera gye mulina okugoberera nga mwewandiisa mufune obukakafu nti eryo ettaka lyammwe. Constitution yawa 10 years oba ebika 4 omuntu yenna lyasobola okuwandiisaamu ki ettaka lyabwe. Eri abali ku mayiro asinga wano mu Buganda n'Embale nayo gyali, eriyo abali ku freehold, eri abali ku customary bye bayita batya eryo. Simanyi mwami Obo osobola okunnyonnyola kika ku kika kubanga oli asobola okuwulira mayiro n'awulira customary n'awulira freehold n'atakitegeera. Ebyo ebika biri mu constitution kati customary lyerina eryaffe eryebika bakuzaalira okwo, jjajja bamuzaalira okwo, mukulidde okwo, mumanyi ensalo tuyitira ku muyembe guli ku kiswa kiri famire ettaka lya famire oba lya kika neebeerayo erisinga eryo lerisinga mu Uganda obungi naye ate ojja kwewuunya nti erisinga siriwandiise. Mu Uganda liri about 70% ettaka eryo erya customary. Kyokka erisinga ku ddyo siriwandiise. Erisinga kituufu siriwandiise. Abantu tebafunye empapula eziraga obwannannyini lyosobola okutwala mu kooti n'olaga kooti nti ettaka lyaffe lya famire. Kati era awo ne bwe nkomaawo n'esitannyonnyola ziri tenures endala awo wali obuzibu nti amateeka bwe bayisa constitution eno eya 1995 constitution yagamba nti abatudde ku ttaka eryo bweriti erya customary mujja kuliwandiisanga mufune ebiwandiiko ebiraga nti mmwe bannannyini conclusive evidence era nga gavumenti egaba certificate of customary ownership oba wobanga oliko ng'omusenze wasingako okwo ku ttaka famire yakusinzaako ku ttaka lyabwe n'ofuna egyo bayita certificate of occupancy. Naye abasinga abatudde ku ttaka lino tebaliwandiisiza kubanga kimu ndowooza abasinga tebamanyi wa kugenda. Abalala bangi jjajja yaliko jjajja wa jjajja ngati kuliko ki n'abazzukulu bajjuzizza ettaka tebamanyi kyakukola. Ne kubeerako abalala nga awamu actually baatunda
batunda na ndagaano naye nga bebatunza si be bana aba family muntu yava bwe ne bamuguzaako era neija nasenga ki ku ttaka eryo. Kati procedures Parliament ya Uganda yayisa dda procedures ez'okuwandiisa ettaka no mu mwaka 1998 g'amateeka gabaddewo engeri gy'owandiisa ki ettaka n'osobola okufuna ekyapa. Kibi nnyo nti nze nga mpapa naye nandibaleeteddeko kopi ne mulaba kubanga kino ekyapa ekya customary nga bw'okiraba. One, ojjuzaamu foomu n'olaga baani abali ku mataka ago ne bwe nga muliko 100 mwe kasita mutuwa amanya ffe tumanyi kyetukola okulaba nti ki tussaako buli omu osobola okufoomya. Abo abangi tubateeka mu association family mba nga mukoze association oba baagala ne bakola trust oba baagala abamu ne bakola company naye nga bakastomala abasinga tubakoledde associations. Association kitegeeza nti abantu bonna ababadde balina okubeera ku ttaka eryo beewandiisizza ne bakkiriza n'erinnya limu erina okugenda ku kyapa naye nga balina regisita eno eraga nti abaana abavudde mu jjajja wa jjajja nabano bwe bati bonna tuwandiika mu kitabo kino. Omu bw'afa nga tusazaamu erinnya, bw'azaala abaana nga twongeramu amamu ki mu regisita. Kati abo be bannannyini ttaka ki eryo. Regisita yeesigala etambula era esigala ng'eri mu bantu abo bennyini, erinnya lisigala liririmu ye ne lisigala nga lye erinnya lye tuteeka ku kyapa. Naye nga bw'obuuza nti ani ali mu association eno, bennyini ne bakuggyira regisita yaabwe ng'eraga amannya be bazadde, abafudde, abaliwo bonna. Eyo regisita beekola ki ebalina. Baba ne constitution yaabwe eraga nti lino ly'ettaka ery'ekika kyaffe oba famire, era tujja kulikozesanga bwe tuti. Oba mwagala wano tujja kuzimbangawo, ffenna tujja kuzimba n'otusula, erudde eno tujja kukolerangawo, katusimbewo mmwanyi, wali tujja kusimba. Ayagala okulunda ajja kulundiranga wali. Ne mugenda nga mukola gye bayita land use plan eraga engeri gye mugenda okukola ki okukozesa ettaka lyammwe. Abamu ekiseera kye bakoze kyendabye ate nga kyo kikyamu nti jjajja bw'aba yazaala abaana, jjajja yasaza munaga nti kati gwe nkuwadde akataka kaakano gwekolera awo n'abaana bo, gwekolera wano. Fragmentation eyo fragmentation si nnungi kubanga jjukira naawe ozadde abaana, kati onoosazaamu ako kennyini ettaka lifuuka unproductive nga temukyasobola kukolerako. Ne kisinga wali nga mwenna mukkirizaganyiza nti katusule wano tuzimbe wano tujja kuba tulimirawo cash crop wano, ayagala okukolerako ekirala ekitali bino ne bafuna ki kapiisi obulanda. Ettaka lisigala limu n'okugabanamu temugabanyamu kubanga emigabo mugikolera mu regisita yammwe. Kati ne bwe mutuuka okugenda mu kkooti bino nti musika yakoze ekinedde ebiba tebikyaliwo kubanga ettaka kati ziri mu ki association. Mwe kasita mba nga mu updating ekitabo kyammwe ekyo kyekikola. Omuntu ne waba nga afudde just update register yammwe si bye binate tugeze mu letters of administration kikinedda musigala muliko mukolerako n'abaana bammwe n'abammwe. Eryo ly'ettaka lya customary. Tusanze nti awasinga mu Uganda yonna, Northern Uganda, Eastern, in fact ne South Western yonna customary mungi naye abasinga tebawandiisiza. Tusomeseza ebintu bino kuva mu mwaka 2004 abantu bewandiise bakole ki foomu ne tugaba foomu districts zonna. Ekiseera ekyo zaali districts zaali ndowooza 56 ne tuwaayo forms era forms ne zisigala awo. Tetumanyi kye bantu kye baali batya, naye kati abantu bamaze kulaba kiseera kino kye tulimu nga balaga nti omuntu oba tolina kiwandiiko ekivudde mu gavumenti ekiraga obwannannyini oba oli mutawaana. Omuntu omulala agenda n'akifuna najja ettaka n'alyetungako ng'ate si kituufu nga sirirya. Mu kuwandiisa ettaka lino mulina ssente ze mubasaba eziyinza okuba nga oba oliawo zibakaluubirira? Erya customary, kati kanjogere ku lya customary kubanga lyo erya customary ndowooza omwaka gwali 2022
president bwe yali agaba ebyapa apaachi era nayo twakolera customer yagabayo ebyapa ndoza byali kumpi 4,000 n'agamba nti kino ekintu kirungi nnyo kimalawo kibba ttaka gavumenti ebeemanyi nannyini ne kooti ziba zirina ekiwandiiko zezisobola okukoza okutawuluza ki enkaayana naye bwe lisigala nga siriwandiise kubanga amateeka gagamba nti wandiisa nga mutandisa kuba ku subcounty kugombolola juzaamu foomu egende kugombolola eyo gye bayita akakiiko ky'eby'ettaka area land committee ng'ako ke kagenda ne kalambuula ettaka lyammwe nti ku sayidi kuno baliraana ne famire ya gundi ku sayidi kuli famire ya gundi sayidi eno famire gundi kati bwe bafuna eyo information yonna ku foomu bateekawo ne kye bayita public notice nti ku lunaku gundi tujja kuba tupunta ettaka erya famire eno buli alina akakwate ajje abeerewo notice eba ya nnaku 14 era ennaku 14 wezigwa kaka akakiiko kugombolola ke kagenda notice kagiteekawa kagiteeka kugombolola kagiteeka ne ku ttaka mu butale buli wamu mu ggombolola eyo sinakinabamu bateeka ne mawulire ettaka lya customary liriko abantu bangi abalinako interests bwe mbanga katugambe tulina ettaka liri mu subcounty nja kwesaka example ya subcounty mu subcounty Kiganda naye jjukira ettaka lyaffe lya customer liri mu Kiganda naye nze siriiyo nze nagenda America absent person customer eri kuorganizing abantu abo bano abalinawo balina okulaba nga bawandiisa abantu bonna abataliiwo abantu bonna abava mu famire eyo abakyala abafumbiddwa mu famire eyo baba bafuuse ba famire eyo abaana abawala n'abalenzi n'abalema bonna customer teboola ki simba wakati ettaka lya famire bwe muba muwandiisa register y'abantu abaliko n'abakyala abafumbiddwa mu famire eyo batwalibwa nga be bamu kubalirinako obwannannyini n'abaana abawala n'abalenzi abazaaliddwa mu famire eyo n'abaana b'abaana abawala ffe mu Luganda tubayita bajjwa abaana abazaaliddwa mu famire eyo kiddayo mu constitution omanyi fe tugobera amateeka constitution tekkiriza kuboola ki abo abaana baba nga bafamire eyo kati omwana omuwala ozadde taata azadde abaana 5 abawala 5 balenzi famire eyo ye famire kati abalenzi bazadde n'abawala ne bazaala ne bafumbiddwa abalenzi bawasizza ne bazaala abawala bafumbiddwa ne bazaala abaana b'abawala n'ab'abalenzi nabo babeera bali ku ttaka eryo ekyo kiddayo mu bika taata aba wa kika ki tuli mu customary bali bajjwa bali beebweru kati kikoma ku bawala ab'ekika kino naye abaana baba bazadde baba ba kika ki kirala era nabo babawandiisa mu kika ki ekyo Mr. Obonera kye nabuuzizza kyotannyanukudde abantu bano nga bawandiisa ettaka lyabwe mulina ssente ze mubasaba nga ministry gavumenti yasalawo eyingire eyambe ku bantu era kyali kiragiro kya pulezidenti mu mwaka Septemba 2022 nti gavumenti ejja kukola byonna mwe musasule abakastomale omutwalo gumu gwokka registration eza foomu 15,000 era osasula kugombolola n'ez'ekyapa customer certificate 15,000 ebisigaddewo gye tukoze ebyapa gavumenti yekoze eki ye meeting costs public hearing okusasula abo abazze aba area land committee n'okupunta ery'ettaka lyonna kati kubanga tetusobola kukola sporadically omu wano akkiriza oli aganye twaganye tugenda mu kifo nga abantu bonna mu kitundu bakkirizaganyiza systematic ne tujja nga tupunta eryange eriddako eryono
bwe tutyo ne tugenda nga tukola systematically sub county yonna ne tukola ki temusobola kusitukira famire emu kati bw'oba ositukidde famire emu okuwandiisa ekyapa kigenda kukostingira wakati wa $8,000,000 ku $12,000,000 naye bw'oba okoze nga buli omu akoze omugagga omwavu asomye atasomye abalina abo bonna ne mukola wamu ne muyamba kireeta cost wansi era bonna ne basasula ki sente zimu mutwalo kugombolola byebyo ebyapa byolaba minisita byabadde agaba mu nnaku zino tukoze systematic bw'obanga kya freehold kyo essente zaawukako kuzaki kuza customary era basasula $8,500. tusooke tumalirize ensonga ya customary kubanga ndowooza tugenda kukwata kika ku kika mutwalo 50,000 za foomu 50,000 za kyapa tukola public notice nga tukwati ku lunaku gundi nga wayiseewo emyaka 14 tujja kujja tukole ki tupunte ettaka lino era tujja ne basaveya baba bavudde waffe gavumenti yebasasulidde kyova olaba twagala tukole kiri systematic tutambuze tufune tusobole okukola ebyapa bingi omulundi gutya gumu bwe bivaayo physical planning nayo neeyisa nti ku ttaka tukiziganya tujja kukolako agriculture oba residential oba kiki nayo neeyisa eyo cost nayo eba yaffe nga gavumenti tosobola kufulumya kyapa nga tofunye physical planning minute nga tofunye district land board minute era bwe tumala okujjuzaamu foomuzi ezo n'okupunta byonna ne bigenda mu district land board neeyisa bwemala okuyisa ebintu ebyo ne biryoka bikomawo kugombolola ewa sub county chief y'omuwandiisi ow'ebyapa byaki customary bya gavumenti n'awandiika era bw'olaba gye tukoze ba customary chiefs abasinga si customary chiefs bagundi ba gombolola chiefs babayita basaasi be bawandiisi b'ebyapa byaki customary baba bamanyi n'abantu teweetaagayo lawyer teweetaagayo ki ojja kweyogera nze bandekayo nze tebanyongera nze erinnya lyange tebassaako spelling bakola nkyamu nanga muntu yono si gye baasaka kugombolola gye bigwera kitwala bbanga ki biba bitwala process bwe baba bagitandise zitwala bbanga ki steps ezo mu kutandiika ng'oba okikoze wekka ziri steps 27 okuviira ddala ng'otandiise paka ekyapa okifuluma oyogera ku mitendera emitendera 27 egiyitwamu okutuuka ku kulaba nga famire efuna ekyapa kyayo kati gavumenti fe kyetukoze kwe kukola nti bwe muba mukoze bangi tusobodde okukissa ne tuba nga tukola mu steps 4 tugenda mu sub county ne tusomesa yonna ebyalo ne tusomesa ne tubawa ne foomu ne bajjuzaamu mulirwana n'akusayiningira nawe n'omusayiningira ne mukwata foomu ezo zonna ne muzizzaayo wa kugombolola akakiiko k'ebyettaka ow'eggombolola n'awa gundi area land committee n'awa notice bw'awa notice ne bagitimba ne tuwa olunaku nti ku lunaku gundi tujja kutandikira mu kyalo kino tudde ku kino na kino paka bwe tunaamalako ebyalo ki byonna nga tukola ki tupunta gw'ogwo kuyimirira kutulaga mpaanyi nti olwanyi lwange yita wano neiba yono nga tukwata point enguudo kubanga buli ttaka lina okubanga liko access road nazo ne tuzissaamu wetland weziba mweziri nazo tukugamba nti tujja kutuuka mu wetland naye tetukugaana kugikozesa okujjako olina okugikozesa ng'ofunye license okuva muki mu nnema naye kisigala kityo nga gwolimirawo mukyere process eyo ebeera wakati wa bbanga ki ng'ovudde ku mitendera kitwala myaka ng'emeka myezi emeka sabiiti meka nedda eyo process eyaffe gye tukozesa systematic etambulira ku myezi 4 ku myezi 5 kubanga jjukira bwe tuba tumaze okujja ebyo tujja mu bantu ne tudda mu offices okuprocessinga okukola cadasters okufulumya ka print okukebera amannya ne muzzaayo ebyapa ne mubizzaayo ate abantu balabe nti amannya ge muwandiseko ge matuufu ne bikomawo
awo nebyapa nebireka bifuluma mu system. Kale program Kingdom Torch atulambululira ku biki bye bakola nga government we batuuse mu kulwanyisa ekibbattaka kikendedde kitya. We tugeredde mu kuwumulamu ng'atunnyonnyodde ettaka lya famire nkakasanga buli abadde agoberera olina ky'opiikinzeemu ng'agamba kikulu nnyo famire okufangayo okuwandiisa ettaka lino okulaba nga limanyibwa obwannannyini obutuufu bulambikibwe mu mateeka okusobola okutaawuluza n'okwewala enkaayana ku ttaka lino. Mwami Obo, obadde ebyo bitunnyonnyodde ndowooza mwami Sanyu olina ky'obuuza? Era ndina ebibuuzo byange wano mu byayogedde briefly buuza tugende ku nsonga endala. Abatulaba ku KTV tuli wano n'omukulu ono era kyaddaaki tumufunye naye mu byayogedde nze ndabidde ddala nga gavumenti yeebase yeetaaga ezuukuke ku nsonga ezikwata ku ttaka mu Uganda kubanga alina byabadde annyonnyola wano nnyo obuzibu buli awo ku ttaka ly'ebika kubanga buli omu ali wano alina ekika mwava era okaayana kusookera mu nyumba awo oluusi mu kugabana naye bw'abadde ayogera agambye nti waliwo akakiiko k'egombolola akakola ku nsonga z'ettaka katandikirawo kugombolola zaffe ze tubeerako eyo. Nze njagala kwogera amazima nga ndi ku mpewo ku TV y'omulabirizi ese sikawulirangako nti gyekali kubanga gavumenti eno yakola kinene nnyo okutukuumira emabega obutatumanyisa nti obukiiko obwo gye buli era bukola n'okuwandiisa mpulidde wano ate mwennyini yeekuba amakuuli ng'agamba nti baasitula empapula ez'okuwandiisa ne bazitwala ku madisitulikiti ndowooza district land board ne bafuna empapula ezikuma emiriro waka ne bazitwala waka zikuma emiriro gyabwe kubanga kyemanyi kikakata ku gavumenti era ndowooza omukulu ono mwennyini kojja wange yateeka okuyimirira wali ku media center oba atambula district ku district n'asomesa abatuuze kyandibadde nagombolola kugombolola ne basomesa abatuuze kati bw'otunuulira ekibuuzo kyange kojja kijja gy'oli oyogedde ku kuwandiisa ettaka ery'ebika n'ogamba nti okusasula 5,000 ne5,000 zino eza certificate nti tuba tukikoledde wamu ng'ebika ebiri ku kyalo kati ng'ewaffe eze nva mu district y'e Busia nva mu gombolola gye bayita Majjanji tuli mu bika naye osobola okwesanga nti ekika ky'abano kankituuma oba balaba nti effwe tuli bubi nnyo nammwe mwanditunuulira ekika kyaffe nga mulaba tuli bubi nnyo mutusingako mu byenfuna songa nnyingi ze mulaba nti at least abo baliko wansi waffe kati ffe bwe twesitula oba n'omukulu w'ekika oba jjajja waffe atutwala mu kika n'enzija ewo negamba nti omukulu w'ekika ky'enkoko tubadde tusaba tukwatire wamu kubanga effwe ng'ab'ekika ky'ennyanja twagala kuwandiisa ettaka lyaffe kati tusaba namwe ab'ekika ky'enkoko mutwegatteko tuwandiise nga twagala sevinga miliyoni 8 z'oyogedde ne tugenda ne ku bano effe bwe tusituka okugenda ajja kubamu ekibuuzo ekigamba abo bajjewo olukusa oba obuyinza oba amaanyi bagajjawa okujja okulagira ffe tuwandiise ettaka lyaffe ekibuuzo ky'osaanya nze nkitegedde bwe nti awo olowooza temwayongera nnyo okutukumira ku mabbali ag'okuwandiisa n'ekirala ayogedde ku planning akakiiko kano akateekateekera ndowooza ekitundu oba district planning committee nti balina ekiwandiiko kye bakuwa ku ttaka kati twogere amazima tuleme okwogerera ku ttaka ery'omu Kampala wano ery'ebika wano mu Kampala wali organized twogere kati ng'ewaffe gye tuva ewaffe ne gavumenti teyisangayo tractor tuli mu gombolola n'egombolola teyisangayo tractor ku luguudo lw'ewaffe nti balulimye tewali masannyalaze ekintu ndowooza gavumenti tewali na bowa ya gavumenti bowa eriyo gye tunywako amazzi ekanisa waliwo ekanisa eri ku kitundu abazungu be batusimira nayikondo gye tunywamu amazzi kati gwe planning committee eno gy'oyogeddeko nti tebasobola kutuwa kyapa oba ekiwandiiko ekitongole okuva mu gavumenti planning committee eno nga temaze okukola ki okututeekateekera engeri gye tukozesaamu ettaka lyaffe ery'ekika kati olowooza planning committee mu kyalo ensimbi akasiisira kange kasubi
wali wewali ente yange oba embizi yange gyenunda wano wewali ekiyungu kyange enkoko mwesula ebibuuzo by'osanya planning committee eyo ekola di ejja di kutaka eryo ne planning naye ate nga wenimira wensula webanziika batuziikaawo mu lujja kati etupulaningira etya wensaba onyonyole kuba nanga abali nga nze abatulaba ku KTV batuyambe nabo basobole okutegeera. Webale nnyo mwami Obbo tonnabakwanukula n'okumaking ezimu ku points clear. Konsani yasanya eri nti bwembeera nga famire emu yeyagala okuwandiisa ettaka lyayo omuwendo guli ogwa ssente gwe wayogeddeko wakati we miliyoni 8 ne 12 ze balina okuwaayo okulaba nga ettaka lyabwe lipuntibwa baliwandiise we wavudde obuzibu yagamba nti dirwana amatiza famire endala eziri ku kyalo zonna zigula ekirowoozo ky'okuwandiisa ettaka lyazo basobole okuba nga bawandiisibwa ku bbeeyi ey'omutwalo nga bw'ogambye kyewayise systematic nti mmwe ekya systematic kibanguyira nnyo buli kimu mukisitula lumu ne mumanya nti ekyo ekyalo tukimaze kosti ne zitabeera waggulu. Yeebuuza bo balina kumatiza batya bali okuba nga nabo bagula ekyokuwandiisa bawandiisibwe lumu. Ekirala kyagamba planning committee gyayogerako ey'okuba nti evuddeyo ne pulaani engeri ettaka lino gye lirina okukozesebwamu. Yagamba mu byalo oba oliawo ndowooza tewandibaddewo nteekateeka ya kulambika nti ku ttaka eriri wano lirina kukolerwako kino na kino nga bwe guli mu bibuga nti wazimbibwa ennyumba ez'okusulamu ate tosobola kuteekayo bbaala tosobola kuteekayo bintu birala bikontradictinga na mbeera eri mu kitundu. Byebibuuzo byose sebo ndowooza. Kati ekibuuzo ekisooka ekya steps bannange famire emu ematiza etya endala tuve mu kubeera n'endowooza ng'ey'omwami ono kubanga egenda kutusiba mu bizibu bingi nnyo. Bw'oba tulina kiwandiiko ekivudde mu gavumenti ekiraga nti gwe nannyini ttaka mirembe na mirembe ogenda kuba ng'oli mu ntalo oli mu disputes muli mu nkaayana. Naye bw'oba nga ofunye ekiwandiiko certificate of customary ownership, certificate of occupancy, freehold certificate, milo certificate oba leasehold ku ttaka kw'otudde, ekyo kye kiraga nti gwe nannyini ttaka. Ne bw'oba nga toliwo ekyapa kyo kye kikwogerera, gavumenti yekwogerera, ministry yekwogerera nti gwe nannyini. Kino ekintu tukirabye nnyo era nze sikyakyogerako nakukyogerako kubanga okutandika okuwandiisa ettaka lyo buvunaanyizibwa bwo ng'omuntu. Ffe tukoze ogwaffe twakola foomu eri paati A. Paati A eraga ani nannyini ttaka ayagala okwewandiisa. Bw'oba totubuulidde bintu ebyo ate olowooza tunajja tojja kwewandiisa tojja kufuna era ojja kusigala oli mu bizibu by'olaba bino eby'endoolito zaaki ez'ebyettaka. Ekyokuba nti mwami Obbo ekyokuba nti famire bw'ebanga eyagala kuwandiisa etegeka ssente obukadde 8 ku 12 tolowooza nti ssente ezo ziba nnyingi nnyo. Y'ensonga lwaki gavumenti yajja ne tufuna ne presidential directive nti tuyambe abantu abatasobola kukola ki kufuna biwandiiko bino ne tukola singa steps ezo 27 ne tuzifuusa steps 4. Tugenda ku ground mu sub county Busia tutuuse tiira eyo waliwo gold buliwe muli bona waliwo ebyobugaga ati naye olaba obuzibu obuliwo bantu kubanga abantu bakaaba abantu bakaaba etiira woyogera buli omu amanyi waliwo gold wa muyindi ya musimu lwaki togenda keri ku nyanja awatali ebyobuyambibwa ati muyamba we mufunira wali gold era bo beesitula bennyini ne bagenda yogerayo omwe wano nti mu district ne bagamba tusaba tufune ebiwandiiko. Mwana wattu ekyo kyekiwandiiko ekigenda okutaasa okulaga obwannannyini bwo ne bwobanga royalty buli woyogera we mwagaba ebyapa niwe tulabye Judith n'abakoba minisitule y'eby'ettaka ng'atwala ebyapa isiti pakwati wobadde oyogera waliwo ebyobugaga basuulawo ebyobugaga etiira woyogera waliwo gold yogera watali gold tulaba oba mwali mutaddewo ekyapa. Linda munnyo katono Mr. Obbo katono nnyo
munansonyiwamu katono naye ndaba ng'obudde abagenda okubumala ng'ate tetuli ku kinyusi. Mbadde nsaba Mr. Sanya bw'oba olina ebikuluma nga wawulira nga tebirinda omukulu oyo bimubuuze tumale tukute. Nze kyenjagala minisitule y'eby'ettaka ekole. Minisitule y'ettaka yandibadde evaayo bulambalamba. Ekisookera ddala abantu mu kibuga wano oba wano mu Buganda abantu bali informed about ettaka. Ate wano mu Buganda ettaka ly'ebika teririiwo. Balina customary land nyonyo eri mu Eastern region ne Northern Uganda mwe muli ettaka eryo. Kati gavumenti yandibadde esitula bano abasajja batuula mu ofisi balya buli ssente za gavumenti ez'omuwa omusolo kubanga buvunaanyizibwa bwabwe tubateeka mu ofisi ezo nti batafuta amateeka ago bakomewo gye tuli batubuulire ekyokola. Kyosaba minisitule y'ebyettaka gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyettaka esomese bannayuganda ku ki ekirina okukolebwa naddala kubanga gwe bw'oba osomesa abantu b'omu Buganda ku nsonga z'ettaka si engeri gy'osomesa abantu b'e Mayuge si engeri gy'osomesa omuntu w'e Nakapiripiriti kubanga ettaka ly'omu Buganda erisinga obungi lya Kabaka naye ate eri ettaka lye tuliko nze ndasanga jjajja wange ow'omwenda ng'alirina ate bwe bakunyumiza bagamba yava Kenya n'ajja eno okola obupakasi edda babuyitanga obupakasi bwe yakola obulungi n'asanyusa mukama we n'alimuwa kati ettaka eryo ekitegeeza jjajja wange eyasooka oba okujja eno talina kiwandiiko oli yamugamba bugambi ssaawa awo olime bwe tutyo bwe twafuna ettaka wa e Uganda. Kati bwe muba musomesa okusinziira ku bitundu we muli w'oyogera nti mugabye ebyapa ekituufu kyogerebwe mugambe minisitule y'ebyobugaga by'omutaka buli weesuula ebyobugaga muwe muduka ne mugaba ebyapa naye twagala mugende ku kika nga tewaliwo kya bugaga kyonna bali mu kyalo mubasomese muwulirize n'ebika kubanga ekyo kyoyogera nti kinkakatako kubanga gwandibadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti okututuusa ng'ekyalo naye tubula nti banange ab'ekyalo kyawano. Oli ani ssebo? Kyobe Christopher ndi eno mpiki. Yes ssebo. Tetuseesinze ebintu ebyo ttaka bitya. Sikuwulidde bulungi ssebo ka netiwaaka ko kakyankalanyeemu. Nsaba kunnyambako otangazaako ku kino. Tusanze obuzibu tubadde ne bannannyini ttaka nga yasigaza nga buyinza nti alina ttaka nga ne bw'onoonyako akafuba akozesa ettaka linako ne tujja tusayiningira ku byekkubo binene ne bagaanira ddala okujja okusayiningira abantu ekkubo we liyita kati ekyo muyinza kigonjoola mutya kuba omuntu atunuulira nga ye yasigaza kusigaza kitiibwa kyakubeera nannyini ttaka naye nga ne bwanoonya kyakozesa ku ttaka tekiriwo kati tusaba tutangazaamu komwezi. Simanyi ba Mr. Obogo omuwulidde mu ntandikwa kyempuliddeko ndowooza nti mpuliddemu nti oba yawaayo ssente naye ne bagaana okumusayiningira ebiwandiiko bye kyannaku nti wootandikidde netiwaaka ebadde ebuukabuukamu naye ndowooza ekibuuzo kye kibadde ku nannyini ttaka nga talina byakolerako obanga obwannannyini bwe yagula naye ne batamuguza kkubo kati naaba nga talina kkubo lituuka ku ttaka. Okay. Kale omulala ali ku KTV. Halo KTV. Hello nyabo. Wanji nyabo. Nkulamusizza nyabo. Kale nyabo nange nkulamusizza. Amanya ne gy'osinzidde. Amanya Namirembe nsinzidde Masaka. Ennyabo. Nsaba kumbuulizaako ku mwami oyo. Nti bwe mbeera nga nina ekyapa nga kyali kya jjajja wange. Nzikirizibwa okubeera nga nannyini era tetukkirizibwa kozesa kifo ekyo. Okay. Kale. Tweyanza nnyo ab'e Masaka batulabire ekyapa kyali kya jjajjaawe kati ye ng'omuzzukulu. kiri mu mannya ga jjajjaawe naye akkirizibwa okukikozesa. ojjamu oddamu. KTV. Halo. Akadde katambudde tubulayo dakiika ntono nnyo.
kyenakugambye naye tujja kuzza. Amiina. Nange ebibuuzo bino ndowooza bwe biba bizimba nga biyamba abantu nzikiriza nja kudda singa baweereza ebibuuzo byabwe mu advance. Kiba nange kinnyamba. Kati nga omukyalo ow'e Masaka oyo asembye okuba ekimu nti alina ekyapa n'ekimumanya ga jjajja. Ndowooza nsuubira nti jjajja yafa. Kati abuuza kizibu okukikozesa. Omanyi kati eyo nsonga ya famire. Naye nga kiba kirungi ne musooka mutereeza ekyapa kive mu mannya g'omufu jjajja kidde mu mannya g'abalamu abaliwo. Awo nno oba gwe omu ku bo olyoke olabe engeri gye mukkirizaganyamu okukola ki okulikozesa. Ekyo kyo kikisoboka. Naye ensonga enkulu wano nti ebyapa tuleme kutereka byapa nga biri mu mannya g'abafu kubanga ebyo ebyapa especially erudde e Masaka eyo Buddu Kabula nene saidi z'e Kalangala tufunye obuzibu bungi nti ebyapa ebisinga biri mu mannya g'abafu. Kale tosobola kukola ki? Teri kye musobola na kukikolerako. Kiba kirungi mufune letters. Mmanyi letters nazo of administration process mpanvu si yaffe nga lands naye mbasaba tugezeeko okufuna letters of administration ebyapa bidde bive mu mannya gaki g'abafu kubanga luberera ekyapa ekirasigala mannya g'omufu bajja kukizanyiramu bajja kukizanyirako bajja kukikolako ebitali bituufu. Bwesange ng'oteresa ekyapa kya jjajja ng'olowooza oteresa ekyapa naye nga bafunako dda special ate kasita special efuluma ekikyo kiba kikoze ki oba okuumye lubugo naye nga lubaale mubbe. Kale tuve mu byapa ebyo ebiriko amannya by'abafu. Bwe kiba kya jjajja amannya ga jjajja gaveeko omugenzi jjajja gadde mu mannya agamu agaliko awo mbennyini mulyoke mwesalirewo kye musobola okukolerako. Ensonga y'ekkubo access road buli plot buli kyapa kirina okuba kyo kiri mu mateeka kirina okuba nga kuliko access road. Togezanga n'ogula ekyapa ogula ettaka naye nga tebakulaze ekkubo kubanga tetujja kusobola naffe kukiwandiisa. Gano mateeka ga physical planning. Kati oba onooyitirawa? So kino kyo bw'oba tewagula kkubo ddayo gule kkubo access road kubanga onootuuka otya ku ttaka lyo nga bakwetoolera. Kale kino kyo kiri mu mateeka naffe tetukyawandiisa. Kyova olaba twogedde ku physical planning wano. Kati physical planning bw'oba otadde empapula eba ekirabye. Omwami ono kyabadde agamba nti obukiiko bwa physical planning bukola ki bintu bingi nnyo ng'otaddeko ne access road. Ebyo bye bintu ne bakugamba nti nedda wadde ogulawo naye tekuliko ki access road. Kati ono eyamugguza yali mu nsobi alina okuddamu amunoonyeza ekkubo teba nsobi oluusi abantu teba nsobi ya gundi naye ndowooza oluusi abamu butamanya. Naye kati ffe kye tugezaako okutereeza era kiba kiddirira mmwe mwembi okulaba tukisolovinze tutya. Bw'oba olinamu akasente ng'osobola okugula ekkubo ng'oligula. Oli bw'aba asobola okufunira ne muteesagana ne baka naye nga access road erina okubeerako era ekyapa tekijja kufuluma paka ng'eyo access road kweri. Omwami Kyobe siwulidde ekibuuzo kye bulungi naye mpulidde ng'ayogerako ku baagaana okumusayiningira. Agambye singa nannyini ttaka ajja nanneeyanjulira nze ng'ow'ekibanja ne njagala okutandika omuwa obusuulu n'abugaana nga ye ayagala kungula. Bwe tugamba nti kale oba oyagala kungulangula naye ssente nga zangula ndaba tezijja mu kibanja kyange neŋŋaana. Bw'aŋŋamba okuddukira mu kkooti okumpaabira mba nina kukola ntya? Kati ensonga eriyo ow'ekibanja bwe kyatuukako nga nannyini amugamba nti weegule miliyoni 3 miliyoni 3 n'agamba ezo miliyoni 3 zonna nze naazijjawa nze ow'ekibanja. Kati n'amugamba naye nze nsobola okukugula nja kuwa miliyoni 3 ate nga nze neegula 3. Kati oli ow'ekibanja n'amugamba nti naye bwe kiba bwe kityo waakiri nze mpaamu 3 nkole ki nkuviire. Era naye yali tazirina. Ndowooza olaba okunyigirizibwa ab'ebibanja kwe babeeramu. So options bwe ziri nnyingi. Bw'oba nga tosobodde kwegula sigala ng'osasula busuulu. Landlord omulabye essimu ogitegedde
bw'agaana busuulu gavumenti yassaawo akawunti kw'osasulira era bw'ajja oba wakutwala mu kooti akakapapula kolagayo mu kooti nti n'obusuulu namutuukiriza nasasula bwonna kubanga yabugaana biri mu mateeka ebya rejecti. Akawunti agijjawa akawunti eyo tekikwetaagisa kumanya akawunti eyo naye bw'ogenda ku mukutu gwa Uganda Revenue Authority URA n'ossaamu nti oyagala kusasula busuulu ejja kuleetera sheet ebibuuzo ekubuuza nti nannyini yaani oli ludda ki oli mu district ki oli mu county ki sub county ki ekubuuza ebibuuzo paka ku kyalo n'ekubuuza n'okubuuza amannya go wajjako ddi omazeeko myaka emeka mwennyini kati eyo self assessment eba eriko attributes zonna eza nannyini buloko ne ploti naawe mwennyini ebikukwatako n'essimu yo kati nannyini wajjira okugoba gw'omugamba nti nasasula dda busuulu bwo genda mu gavumenti minisitule y'eby'ettaka bajja kuwaki weegule saagala kwegula nze njagala kubeera ku kibanja kyange mpa obusuulu bulijjo mbusasula ng'olina ne proof risiiti evudde mu Revenue Authority era obwo obusuulu si gwe oba omusindika mu minisitule y'eby'ettaka permanent secretary oba kaawo be babiri abakola ki abagenda obumuwa obusuulu okubujjayo eno mu gavumenti ne babumusasula busuulu bwe. Kale akadde katuweddeko siibula Mr. Obo kadde kagenze katukwerekereze. Neeyanziza nnyo okujja wano omanyi gino emisomo we giba nga tugikoze naye nga misomo tegiriimu blame game kiba kirungi omanyi kati wetutuusa ensonga z'ettaka wetuteeyambe bennyini tugenda kusigala nga tetulina biwandiiko tetuwandisizza ettaka era nga oli at risk of eviction. Abantu ntera nnyo okubagamba era kambalekere eno verse gyendekedde omwana Titus chapter 3 verse 1 nti tusubmitingire gavumenti tujjuzemu foomu zino bwe tutakola ebintu gavumenti byetugambye okukola ne tusigala nga tugamba tebakola tebaba mu ofiisi balya PDM biki ebyo tebiyamba ggwanga. Ekiyamba eggwanga gwe kujjuzaamu foomu zingire gavumenti tujje tubayambe. So buli alina obuzibu nze namba yange enjiwa ntambudde Uganda yonna nyambye bangi nja kugyongera 0772 46 32 40 nsinga kwagala bu message naki na WhatsApp kubanga nga bwolaba kati ni kugundi kale teriiko naye bw'oba ogisemize n'okuba ngawe njikwata ntulabe engeri gyetukuyambamu. Kale tweyanziga akadde kootuwadde n'okusomesa kwe tufunye nkakasanga betwatandise nammwe paka kati muyina kyemuyizeemu abatasobodde kuyitamu tujja kusigala nga tukwatagana n'ennamba eyo etuweereddwa oyiseewo okwemulugunyako oba okwebuuza oba olina okusomoozebwa kwonna minisitule esobole okuba nga ekuyamba. Tumuleese olwaliro naye si lwe lwenkomeredde tugenda kusigala nga tumunoonya okutuusa lwe tunalaba nga ekizibu ky'okukaayanira ettaka kigenze kirinnyibwa ku nfeete. Nze Munasingo Mary Namirimo musiibe bulungi mweraba. Kyandibadde kirungi muwandiise ki ettaka lyamu naye kati bw'olekera nze ow'ekika kino lwakuba ndina obwetaavu obuwandiisa ettaka tekisoboka ate nga gwe nkusasula omusaala okuyita mu musolo gw'empa obeere mu ofisi eyo ojja otusomese kati gwe oba olya ssente ez'obwereere kyova olaba nsabye gavumenti muve mu ofisi mukome okola ku nsonga z'ettaka nga mutudde ku laputopu ku mmeeza zammwe mutambule mutuuke ku byalo byoyogerako owulirize ekika kino kyogera ki ekika kino kyogera ki kati awo gw'otuula okola eteeka ng'ogambye oke obuzibu bwe tusanze buli kika tekyesiga kinaakyo kati mulyoke mutulungamye mu nsonga z'amateeka naye okusigala ng'ekampala mu ofisi ne mujja wano ku TV ne mwogera ne mugamba tujja kusigala tulwana ekitegeeza okulwana kwaffe ate mufuna tweyanzeege Mr. Sanya tubadde tusaba kukwerekereza mu bigambo bibiri sibula abatulaba ndowooza kamuddemu kiba kirungi muddemu nga naye mwali kubanga ntambudde Uganda yonna nze Dennis Obo bammanyi kyenkoze okuyamba abantu ba Uganda okufuna ebyapa nakavanga ekyesiroro oba omanyiyo kyesiroro lemusoyi
Katabok, Kongorok, omanyi ebyalo gye biri? Bala district oyinza obala ekyalo nga district. Amudati manyi. Nakapiripiriti. Yes. Karenga. Karenga eri Kabongo eri mu Karamoja. Awo ne oyogera bya bugaga byerere mabo ya Juda. Ne Katabok. Yes. Sibula abatulaba. Abatulaba ku KTV. Omanyi kiba kirungi tutegeere nti Uganda tuyamba Uganda yonna naye bwe tuba nga tetutandise fefe nnyini okubeera nti tugondera government. Obedience is better than sacrifice. We have to be obedient. Tujuzeemu foomu tuzitwaleyo. Abasinga bano bw'obanga tokoze ekintu ekyo togenda kufuna kyapa paka nga gwe mwennyini ng'omuntu osituse n'ojjuzaamu foomu eyo twaziweereza dda ku district gye ziri. Naye besuliddeyo gwa Nagamba. Kyekireese obuzibu. Saagala omanyi tekiba kirungi kujja ku TV bwe ziti ne tutandika okwogera ebintu ebitayamba ebitazimba. Kubanga omuntu atalina kyapa mu butuufu oba ojjuliridde kusigala the rest of your life kubunkenke. Nawe oba tokirina nkubuulidde genda ojjuzeemu foomu gitwale ku sub county busi yatujjayo. Tetulina miliyoni 12 abatulaba ku KTV abalungi. Yensonga lwaki gavumenti yajjamu nti ekuyambe tusubsidizingeko situbakolere. Kati kyewandibadde okola mu muntu wange gamba abantu mujjuzeemu foomu ne weziba 10 nze onkubira essimu yange nja kuwa ennamba 0772 463240 tujja kujja tubayambe. Katonda yamba beeyamba saaba abakola ki abakomplaininga ne basirika obusirisi bebyange. Abatulaba ku KTV twagala okubeebaza okwekuumira ku lutimbe gagadde basebo ne banyaba munzikirize njagala kufulumamu kubanga nziruka eruuka mu kusiika mukyala wa mukwano gwaffe Waiswa Alex Mufumbiro ndowooza obudde bugenze naye mbadde nteeka okubeera wano mu kyo njagala okubaagaliza olunaku olulungi naye omukulu ono nga bw'ayogedde host mbadde nsaba tokomaawo kumuleeta ajeyongera otunyonyola era ese nja kusanyuka nnyo nga era nkusaba mukamange wano kumpe okkiriza senkutwaleko ewaffe mu ggombolola y'ewaffe kubanga waliyo embetesa nnyingi ku nsonga ezo zoyogeddeko ettaka ly'ebika kati kkiriza mpa olunaku kola skedio kusaba ompeyo olunaku taata tutambuleko naawe tutuuke ewaffe olabe ishu gy'obadde oyogerako eyo naye ababaddeko twagala kubeebaza mwekuumire ku lutimbe gagadde enkya lwasande mujje tusinzeeko ffenna gendako mu kyakyo osinze bw'omala kudduka emisinde gya kabaka genda mu kyakyo osinze ate ne kumande tubeere namuŋoona nga tujjukira emyaka 71 egy'ekitiibwa egya kabaka. Mwebalire ddala munzikirize nziruke ngende negate ku bannaffe abali eruuka mu kusiika omukama abwankuumira. Naye nga ntambulira mu kitabo kya Titus chapter 3 verse 1 njagala oddeyo osome ekyo nzikiriza. Funa olunaku mobilization bijja kubeera ku government of Uganda tugende eyo tusomese abantu sub county gy'ogambye. Yes sir. Ekyo nze nkikiza on behalf of government kubanga bosi yatutuuseeyo nja kujja ne patana naye gwe nja okusaba. Yes sir. Transparency Uganda batusabe tulabe nga tuyamba ki sub county yammwe muki mulabe tutukoze mwamisanya tweyanzige tukweyanziza ssebo kubanga otwegaseeko weebale nnyo okutuwa akadde ssebo ojja kuba tusaasirira abakungubazi. Mwami Obo ensonga y'ettaka ennamba ogimuwadde nja kwongera ogimuwa ensonga y'ettaka erya famire tugitegedde ebitonotono bye tugyogeddeko kuba tuyinza obutagimalaayo naye ensonga y'ettaka eddala erya mayiro Mayiro ali mu Buganda wano okusinga oba wokka okusinga naye Mayiro aliko obuzibu bungi. Jjukira bwe baali bagaba ebyapa bya Mayiro biva mu ndagaano eya 1900 agreement 1900. Kati eryo ettaka eryo erya Mayiro lyo erisinga mu butuufu baalipunta liwandiise. In fact surveys ezasembayo okukola zaali za mu 1956 nga okuva ekiseera ekyo
tetukyakola fresh gundi naye tukola subdivisions okusalasalamu erya mayiro. So lyo ebyapa lyo weebiri naye awali obuzibu nti ettaka lya mayiro kwaliko abasenze abaaliko ate abasenze abasinga tebaafunanga certificates oba tebeewandiisanga nti ku mayiro ya gundi kuliko omusenze Joel yawootoyitidde alinako yiika 10. Ezo records tetwazicapturinga mu biwandiiko bye tulina. Ne tusanga nti nannyini bwe yagendanga ku ttaka oba bwe yakolanga search nga search evaayo ng'eraga nti ku mayiro ya gundi tekuliko musenze yadde n'omu. Ttaka liri awo free tekuliko basenze oba lyebakatulo ne kireeta obuzibu nga omuntu bw'agula ettaka eryo ne bamuwa transfer agenda okutuuka ku ground ate asanga ekiri ku ground kuliko abantu. Awo obuzibu bwa mayiro actually bwe butandikira nti kubanga abaaliko ebiseera tebasasulanga abamu tebasasulanga busuulu tebalina lusiiti za busuulu kati nannyini n'agamba andowooza bw'oba tewasasula busuulu va ku ttaka lyange oyo n'agamba nkuliddeko banzaaliddeko nejjajja wajjajja yakola ye kati mbeeko ndagewa nekireeta ki ezenkayana. Kati ate ne ku ttaka lya mayiro nti abamu bagenda batunda naye nga tebakola formal documentation kujja ku updatinga ki register nabo ne baba category nga nayo balina obuzibu obukwatagana bakayana. Abaliko abalina ebyapa ebimu bwe baafanga abalala ne bafuna letters of administration from nowhere. Anti kati oli abadde ku kyapa afudde abaana oba bazzukulu bafunye letters of administration entuufu n'enjingirire zo mu butuufu zirimu nazo obuzibu bungi era wavuddewo nnyo enkayana nga family tekwatagana. Abamu ne beemenyako nti tufune letters abalala tufune naye osanga nga kuliko letters za mirundi 2 oba 3 ku ttaka lya mulundi gumu. Mwami Obo tugenda kuwumulamu katono naye ndowooza olw'ensonga y'akadde katutambuddeko nnyo tugenda mulugunya yalina ansa ez'ebibuuzo bye mwambuuzaako wiiki eri ewedde essaawa eno gwe tuli naye ye muntu omutuufu bwe muba mulina obuzibu bwonna ku nsonga z'ebyettaka ye mutuufu w'okuwa ebibuuzo byo. Ku ssaawa 5:40 tugenda kuba tutandika okukwata amasimu weeteeketeeke. Producer ajja tuterawo n'ennamba y'essimu eya WhatsApp nakwo tusobola okuyisaako eddoboozi lyo nti ne bwe tuba tetulizannye kati mu programu ng'obudde bugaanye amaloboozi ajja gafuna asobole okulaba w'atandikira okuyamba. Mwami Obo ng'ovudde ku ttaka lya famire tulina ekizibu ky'ettaka lya mayiro okuli balandi road n'ab'ebibanja libaddeko nnyo enkaayana. Ekyebuuzibwa kiri nti ow'ekibanja yeenywereza atya ku ttaka lya nannyini ttaka n'atataataganyizibwa mu mateeka n'abeerawo ng'amanyi nti ndiwo mu butuufu era nga si waakusendebwa nga bwe tuze tubiraba. Aba alina kukola ki okulaba nga yeenywereza ku kibanja kye? Omanyi amateeka ge Uganda Land Act gassamu provision egamba nti ow'ekibanja ne bw'oba ng'olina certificate ey'occupancy ne bw'oba nga togirina si nsonga ekugobesa ku kibanja kyo. In short nti bw'oba olina empapula oba tolina mpapula ow'ekibanja oba nga olina ezo agreement osigala ki ng'olina endagaano osigala ku kibanja kyo. Naye tuzudde nti abafunye endagaano ezo ne basigala busigazi ku statement ku gundi ku status eyo tebagenze mu maaso kulaba ngeri gye bafunamu biwandiiko bituufu bafunye obuzibu. Ab'ebibanja bangi nnyo babayise trespassor oba ekyo ekigambo mukiwulirangako kusaalimba nti ow'ekibanja yasaalimbidde ku ttaka lya nannyini kubanga nannyini alina ekyapa kiri mu lands ekyapa kiraga tekuliiko ki wa kibanja yadde. Kati oyo gwe basanzeeko ne bamutuuma erinnya eyo trespassor songa ababaddeko balina ne risiiti za busuulu eziraga nti nejjajja yasasula busuulu nabo bazze banoonya landlord basobole okusasula busuulu naye tebasobodde mufuna okutereeza ki
gundi status yaabwe ku ttaka kale ne kireeta obuzibu wakati aw'ebibanja nti kati oli atuuka alaze ekyapa jjukira ekyapa ye conclusive evidence of ownership oba nannyini ne basindika ne basenda abantu. Ekintu ekyo kikyamu. Kati okwewala ekintu ekyo gavumenti ekoze ebintu bingi nnyo kubanga jjukira omuntu aba alina ekyapa ye nannyini agenze mu bantu yagula naye tagenze mu bantu kweyanjula nti nze landlord kuliko abasenze nze mwe muna okusasula ki busuulu. Nannyini akyasobodde okugula ettaka n'afuna ekyapa naye interests ab'ebibanja basanzeeko ku ttaka basigala basenze be nti be balina okumusasula busuulu era alina okurespektinga byasanze ku kyapa ekyo kyaguze. Kati kubanga tebaawandiisa interests zaabwe ab'ebibanja ku kyapa tebeewandiisa ku ttaka lya nannyini mu mateeka okussaako encumbrance ezo baafuna bufunyi bibanja ne bakola endagaano ne batuula ne batandika okukolera ku bibanja byabwe tebamanyi naani nnyini ttaka we batudde kwe balina bibanja. Kyo kituufu. In fact n'abamu bannannyini abasinga bangi nnyo status egenze ekyuka naye ng'ab'ebibanja owulira boogera linnya ly'oli omukadde yabaako edda gwe baakoma okumanya. Ekintu ekyo twakisangako ndowooza n'emityana ng'abantu bamanyi nti kuliko nannyini ttaka kuno bamuyita Namagembe yaliko naye bwe twagenda okukebera mu saaki nga Namagembe yaguzaako abantu 3 ettaka nga takyaliko. Yaguzaako omwami omu bamuyita Muhwezi, yaguzaako omulala mukyala bamuyita neerabidde amannya gaabwe kati nga bo tebakyaliko nga ye takyaliko nga nannyini. Kati okwewala ebintu bino ebyokulaba ng'omusenze bakugobye, ekisooka kiba kirungi n'omanya buloko ne plot gy'otuddeko ekibanja kyo. Eyo information osobola okugifuna ng'ogenze mu district land office mu district mwoba n'obagamba ngwa ku kyalo gundi ani landlord wange bakebera ne bakubuulira. Bw'ofuna information eyo genda ne buloko ne plot genda kati ku office ya zone office okole search nti noonya kumanya ani nannyini ali ku buloko ne plot eno era nabo search ya mutwalo osobola n'okugikolera ku ssimu era nabo ofune omanyi ani omutuufu omulamu aliwo ku ttaka eryo. Kati bw'ofuna amannya ago ne contacts oba tomusanze tokoze eki gavumenti esizzaawo account mu URA kw'osobola okusasula busuulu. Emitendera myangu nnyo nga bw'osasula ssente ezikola ebirala mu revenue emisolo gya revenue emirala naawe kyokola ogenda ku mukutu ogwo n'ogamba njagala kusasula busuulu era neekuleetera account eya Ministry of Lands neekubuuza ani landlord n'ossaamu amannya ani musenze n'ossaamu amannya agago. Omaze myaka emeka nga tosasula busuulu n'ossaamu emyaka yennyini neekukolera ekibalo nti olina okusasula ssente bwe ziti okuba nga oli up to date neekugeneratingira ka invoice okusobola okusasula ezo ssente mu URA kubanga tomanyi landlord wo oba landlord wa buganye oba tosobola mutuukirira. Nsonga nnyingi nnyo naye gwe oyagala kutereeza busenze bwo kulaba nti osigala ki wakibanja teri agenza kugobako. Ne waba nannyini nga nze nagamba nti nze nannyini wano omulaga bulazi ka receipt ako. Bw'omala okufuna ka invoice n'ogenda mu URA n'osasula omuwendo. Kati bw'ofuna ka invoice ako kabeerako gye bayita PRN payment register number eyo gye bakuwadde okuva mu Revenue Authority. Osobola n'okusasula ku mobile phone namba yo n'osasula ku mobile phone ne zigenda mu URA neekuweereza receipt ng'eriko ebyo byonna by'oyogedde nannyini buloko ne ploti omusenze emyaka gy'omaze nga tosasula byonna ne bigira ku ka receipt ako ne kakudizibwa ku ssimu yo. Era ako ke ka receipt kokka akagenda okutaasa mu maaso g'omulamuzi oba omuntu yenna akugoba. Ba RDC ennaku zino bakasaba
kubanga baagala kulaga nti ddala ensonga ey'obusuulu ekugobesa ku kibanja okoze ki obusasudde era bw'oba okalina gavumenti ye protectinga bw'oba tokalina bwe wajja obuzibu okukuza ki tulesipaasa kubanga oba totuukiriza buvunaanyizibwa bwo ku kibanja kyo ekyokusasula busuulu. Kyentegeddemu ekyokuwa obusuulu kyekimpa garanti ey'okubeera ku kibanja ekiri ku ttaka lya nannyini nemba nga sisobola kugobwa. Land Act section 31 bwegamba nti ensonga yokka eneekugobyanga ku kibanja butasasula ki busuulu. Mbusasula buli ddi? Buli mwaka. Ziba ssente mmeka omwaka? Wakati wa 15,000 n'emitwalo 5. Abali mu rulo basasula 15,000. Abali mu urban towns basasula 2,000 omwaka. Abali mu urban councils 3,000. Abali mu municipalities Mityana municipalities 4,000. N'abali mu city Kampala city 5,000. Era bw'osasula ezo ssente n'ofuna ka receipt oba weegemye obutakugoba ki ku kibanja kyo. Ssente ezo za mwaka? Buli mwaka olina kubanga ozisasula. N'ekirala bw'obanga otegedde landlord wo ng'osasudde ne busuulu kati kiba kirungi n'otambuza okudda ku siteepu endala eddako ey'okulaba nga ofuna gye bayita certificate eyaki ey'ow'ekibanja certificate of occupancy kubanga ye eri mu mateeka. Era ekyo kyokola ojjuzaamu foomu. Njijjawa? Eyo foomu kweri ku mukutu gwaffe Land Form 2 ey'abasenze. Tuzigabye mu districts emisomo gye twakola ne GIZ ebiseera ebyo mu Mityana, Mubende, nzijukira twagabako n'ebyapa Mubende, Madudu nga tuwa abantu abajjuzizaamu ezo foomu basasudde busuulu, boodi neeyisa ebiwaniko ne bidda ku gombolola era ow'eggombolola kubanga ye omuwandiisi w'ebyapa eby'ekibanja n'awandiika ezo certificate. Awandiika kopi 3. Kopi esooka esigala mu ofiisi ye kubanga ye muwandiisi w'ebyapa ebyaba ebibanja. Ey'okubiri n'agiwa nannyini. Ey'okusatu n'egenda ku zone office ey'Emityana okusobola okukwata okugiyingiza mu system egende ku kyapa ekya nannyini nti ku bulooka eno ne plooti eno mu Buweekula kuliko ow'ekibanja gundi alinako yiika 5 era asasudde busuulu era tasobola kugobebwa. Amiina. Kati awo omuntu yenna bw'akola saaki ejjayo n'ab'ebibanja abaliko. Okay. Producer tutereke ennamba z'amasimu abalina ebibuuzo byabwe ku nsonga zonna ez'ettaka babe nga bayitako. Tulaba ku KTV akadde ke kano tuyisizaamuko ku ddakiika naye nsuubira nti obubaka omukulu bw'abadde ayisaawo tubadde tubwetaaga. Osobola okukwata kati essimu yo n'oyisaawo ekibuuzo kyo n'osobola okuddibwamu oba n'osobola okuba nga ofuna okuyambibwa mu ngeri emu oba endala. Hello KTV. Hello. Wanji Sebo. Tweyanziza empereza zammwe nnyabo. Amiina Sebo. Manya gange nze Vincent. Oli ludda wa Sebo? Kati nnyabo nze mbuuza ekibuuzo. Nti singa landlord yanneeyanjulira. N'agamba takyakwata busuulu. Kendezaako ku ddoboozi lya TV. N'asalawo okungula. Naye sente zampa nemba nga tetukkaanyiza ku sente zampa nga ayagala kungula. Kakati ate bwe nzigaana n'aŋŋamba nti antwala mu kkooti kiba kityasinga ddala nze mba ŋŋaanye kubanga okusira ku property yange ndaba nga sente z'abafa tezivaayo ndaba basiita nte ye nga aŋŋamba nti alina okumpa we bigaana antwala mu kkooti kiba kitya. Singa landlord ajja n'akweyanjulira n'agaana obusuulu n'ayagala okugula n'akuwa sente z'otokkiriziganya nazo bw'ogaana n'agamba okutwala mu kkooti kiba kitya bagenda kudda Sebo. Yeeyanziza nnyo. Weebale eggoberera. Omulala ali ku KTV. Hello. Hello KTV.
Halo? Halo? Kakati mami. Yes, sebo. Bali kuweereza maama. Kale sebo webale kubeerako. Erinnya lyange nze Christopher ndi eno Mpigi. Oli ani sebo? Kyobe Christopher ndi eno Mpigi. Yes, sebo. Tetuseesinze ebintu ebyo ku ttaka bitya. Sikuwulidde bulungi sebo ka netiwaaka ku kacyankalanyeemu. Nsaba kunnyambako otangazaako ku kino. Tusanze obuzibu tubadde ne bannannyini ttaka nga yasigaza nga buyinza nti alina ttaka nga ne bw'onoonyako akafuba akozesa y'ettaka linaago ne tujja tusayiningira ku byekkubo binene ne bagaanira ddala okujja okusayiningira abantu ekkubo bwe liyita kati ekyo muyinza kigonjoola mutya kuba omuntu atunuulira nga ye yasigaza kusigaza kitiibwa kyakubeera nannyini ttaka naye nga ne bwanoonya kyakozesa ku ttaka tekiriiwo kati tusaba tutangazaamu komwezi simanyi ba Mr. Obogo omuwulidde mu ntandikwa kyempuliddeko ndowooza nti mpuliddemu nti oba yawaayo ssente naye ne bagaana okumusayiningira ebiwandiiko bye kyanaku nti wootandikidde netiwaaka ebadde ebuukabuukamu naye ndowooza ekibuuzo kye kibadde ku nannyini ttaka nga talina byakolerako obanga obwannannyini bwe yagula naye ne batamuguza kkubo kati naaba nga talina kkubo lituuka ku ttaka. Okay. Kale omulala ali ku KTV. Halo? Halo KTV. Hello nyabo. Wangi nyabo. Nkulamusizza nyabo. Kale nyabo nange nkulamusizza. Amanya ne gy'osinzidde. Amanya Namirembe nsinzidde Masaka. Ennyabo. Nsaba kumbuulizaako ku mwami oyo. Nti bwe mbeera nga nina ekyapa nga kyali kya jjajja wange. Nzikirizibwa okubeera nga nannyini era tetukkirizibwa kozesa kifo ekyo. Okay. Kale. Tweyanza nnyo ab'e Masaka batulabire ekyapa kyali kya jjajjaawe kati ye ng'omuzzukulu. kiri mu mannya ga jjajjaawe naye akkirizibwa okukikozesa. ojja muddamu. KTV. Halo? Halo? Akadde katambudde tubulayo dakiika ntono nnyo. Kye nakugambye naye tujja kuzza. Amiina. Nange ebibuuzo bino ndowooza bwe biba bizimba nga biyamba abantu nzikiriza nja kudda singa baweereza ebibuuzo byabwe mu advance. Kiba nange kinnyamba. Kati nga omukyalo ow'e Masaka oyo asembye okuba ekimu nti alina ekyapa naye kiri mu mannya ga jjajja. Ndowooza nsuubira nti jjajja yafa. Kati abuuza akkirizibwa okukikozesa. Omanyi kati eyo nsonga ya famire naye nga kiba kirungi ne musooka mutereeza ekyapa kive mu mannya g'omufu jjajja kidde mu mannya g'abalamu abaliwo. Awo nno oba gwe omu ku bo olyoke olabe engeri gye mukkirizaganyaamu okukola ki okulikozesa. Ekyo kyo kikisoboka naye ensonga enkulu wano nti ebyapa tuleme kutereka byapa nga biri mu mannya g'abafu kubanga ebyo ebyapa especially erudda e Masaka eyo Buddu Kabula nene saidi z'e Kalangala tufunye obuzibu bungi nti ebyapa ebisinga biri mu mannya g'abafu. Kale tosobola kukola ki teri kye musobola na kukikolerako. Kiba kirungi mufune letters. Mmanyi letters nazo of administration process mpanvu si yaffe nga lands naye mbasaba tugezeeko okufuna letters of administration ebyapa bive mu mannya gaki g'abafu kubanga lubeerera ekyapa ekinasigala mannya g'omufu bajja kukizanyiramu bajja kukizanyirako bajja kukikolako ebitali bituufu. Bwesange ng'oteresa ekyapa kya jjajja ng'olowooza oteresa ekyapa naye nga bafunako dda special ate kasita special efuluma ekikyo kiba kikoze ki oba okuumye lubugo naye nga lubaale mubbe. Kale tuve mu byapa ebyo ebiriko abannya by'abafu
wekiba kya jjajja amanya ga jjajja gaveeko omugenzi jjajja gadde mu mannya agamu agaliko awo mbennyini mulyoke mwesalirewo kye musobola okukolerako. Ensonga y'ekkubo access road buli plot buli kyapa kirina okuba kyo kiri mu mateeka kirina okuba nga kuliko access road. Togezanga n'ogula ekyapa ogula ettaka naye nga tebakulaze ekkubo kubanga tetujja kusobola naffe kukiwandiisa. Gano mateeka ga physical planning. Kati oba onooyitirawa? So kino kyo bw'oba tewagula kkubo ddayo gula ekkubo access road kubanga onootuuka otya ku ttaka lyo nga bakwetoolera. Kale kino kyo kiri mu mateeka naffe tetukyawandiisa. Kyova olaba twogedde ku physical planning wano. Kati physical planning bw'oba otadde empapula eba ekirabye. Omwami ono kyabadde agamba nti obukiiko bwa physical planning bukola ki bintu bingi nnyo ng'otaddeko ne access road. Ebyo bye bintu ne bakugamba nti nedda wadde ogulawo naye tekuliko ki access road. Kati ono yamuguza yali mu nsobi alina okuddamu amunoonyeza ekkubo teba nsobi oluusi abantu teba nsobi ya gundi naye ndowooza oluusi abamu butamanya. Naye kati ffe kye tugezaako okutereeza era kiba kiddirira mmwe mwembi okulaba tukisolvinze tutya. Bw'oba olinamu akasente ng'osobola okugula ekkubo ng'oligula. Oli bw'aba asobola okufunira ne muteesagana ne baka naye nga access road erina okubeerako era ekyapa tekijja kufuluma paka ng'eyo access road kweri. Omwami Kyobe siwulidde ekibuuzo kye bulungi naye mpulidde ng'ayogerako ku baagaana okumusayiningira. Agambye singa nannyini ttaka ajja nanneeyanjulira nze ng'ow'ekibanja ne njagala okutandika omuwa obusuulu n'abugaana nga ye ayagala kungula. Bwe tugamba nti kale oba oyagala kungulangula naye ssente nga zangula ndaba tezijja mu kibanja kyange neŋŋaana, bw'aŋŋamba okuddukira mu kkooti okumpaabira mba nina kukola ntya? Kati ensonga eriyo ow'ekibanja bwe kyatuukako nga nannyini amugamba nti weegule miliyoni 3 miliyoni 3 n'agamba ezo miliyoni 3 zonna nze naazijjawa nze ow'ekibanja. Kati n'amugamba naye nze nsobola okukugula nja kuwa miliyoni 3 ate nga nze neegula 3. Kati oli ow'ekibanja n'amugamba nti naye bwe kiba bwe kityo waakiri nze mpaamu 3 nkole ki nkuviire. Era naye yali tazirina. Ndowooza olaba okunyigirizibwa ab'ebibanja kwe babeeramu. So options bwe ziri nnyingi. Bw'oba nga tosobodde kwegula sigala ng'osasula busuulu. Landlord omulabye essimu ogitegedde. Bw'agaana busuulu gavumenti yassaawo akawunti kw'osasulira era bw'ajja oba wakutwala mu kkooti akakapapula k'olagayo mu kkooti nti n'obusuulu namutuukiriza nasasula bwonna kubanga yabugaana. Biri mu mateeka ebya rejecti. Akawunti agijjawa? Akawunti eyo tekikwetaagisa kumanya akawunti eyo naye bw'ogenda ku mukutu gwa Uganda Revenue Authority URA n'ossamu nti oyagala kusasula busuulu ejja kuleetera sheet ebibuuzo ekubuuza nti nannyini yaani, oli ludda ki, oli mu district ki, oli mu county ki, sub county ki, ekubuuza ebibuuzo paka ku kyalo. N'ekubuuza n'okubuuza amannya go, wajjako ddi omazeeko myaka emeka mwennyini. Kati eyo self assessment eba eriko attributes zonna eza nannyini, buloko ne ploti, naawe mwennyini ebikukwatako n'essimu yo. Kati nannyini wajjira okugoba gw'omugamba nti nasasula dda busuulu bwo, genda mu gavumenti minisitule y'eby'ettaka bajja kuwa ki? Weegule. Saagala kwegula, nze njagala kubeera ku kibanja kyange, mpa obusuulu bulijjo mbusasula ng'olina ne proof. Risiiti evudde mu Revenue Authority. Era obwo obusuulu si gwe oba omusindika mu minisitule y'eby'ettaka permanent secretary oba kaawo be babiri abakola ki? Abagenda bumuwa obusuulu. Okubujjayo eno mu gavumenti ne babumusasula busuulu bwe. Kale akadde katuweddeko siibula Mr. Obo, kadde kagenze katukwerekereze. Neeyanziza nnyo okujja wano. Omanyi gino emisomo we giba nga tugikoze naye nga misomo tegiriimu blame game kiba kirungi. Omanyi kati wetutuusa ensonga z'ettaka wetuteeyambe bennyini na bennyini tugenda kusigala nga tetulina biwandiiko, tetuwandisizza ettaka era
nga oli at risk of eviction. Abantu ntera nnyo okubagamba era kambalekera eno verse gyendekedde omwana Titus chapter 3 verse 1 nti tusubmitingire gavumenti tujjuzemu foomu zino. Bwe tutakola ebintu gavumenti byetugambye okukola ne tusigala nga tugamba tebakola tebaba mu ofisi balya pa DM biki ebyo tebiyamba ggwanga. Ekiyamba eggwanga gwe kujjuzaamu foomu zingire gavumenti tujje tubayambe. So buli alina obuzibu nze namba yange enjiwa ntambudde Uganda yonna nyambye bangi nja kugyongera 0772 46 3240. Nsinga kwagala bu message na WhatsApp kubanga nga bwolaba kati ni ku gundi kale teriiko. Naye bw'oba ogisemize n'okuba ngawe njikwata ntulabe engeri gyetukuyambamu. Kale tweyanziga kadde k'otuwadde n'okusomesa kwe tufunye. Nkakasanga bye twatandise nammwe paka kati muyina kyemuyizeemu. Abatasobodde kuyitamu tujja kusigala nga tukwatagana n'ennamba eyo etuweereddwa. Oyiseewo okwemulugunyako oba okwebuuza oba olina okusomoozebwa kwonna minisitule esobole okuba nga ekuyamba. Tumuleese olwaliro naye si lwe lwenkomeredde, tugenda kusigala nga tumunoonya okutuusa lwe tunalaba ng'ekizibu ky'okukaayanira ettaka kigenze kirinnyibwa ku nfeete. Nze Munasingo Mary Namirimo, musiibe bulungi mweraba.